Yes, Projan Media gwe mukutu gokka gwolina okwekumirako wano ku YouTube osobola okubanga ofuna amawulire ageesigika ate agaakagwawo. Nagamba ffe tetuyita kungulu, tukuwa ddala information omutuufu kuba ffe tugenda ddala ku ground ne tusobola okubanga tukufunira information nnyini gwe weetaaga n'otaddamu kuyaayana kugenda walala kusobola okubanga ofuna information. Olunaku olwaleero okusunirako katono, Eddy Kenzo Musuuza representative wa Uganda buli kaseera yaba representinga ku Africa ne ku nsi yonna. Ebiseera ebisinga yono yatero tukiikirira abawagizi ba Eddy Kenzo mukimanyi kino n'amawatawagira Eddy Kenzo nsuubira kino mukyagala mabega kawade yakava wakadaga byonna mwabitegedde ebya Eddy Kenzo ebyaguddewo. Musajja wa mutima mulungi naye ku guno omulungi tasobodde kubanga atukiikirira ku lukalu lwa Bulaaya. Ngenda kudda nkubuulire kulwaki tasobodde tukiikirira ate biki byatasobodde tukiikiriramu. Lindirira nga sinagendayo eyo soke ntumireko bano kuba bayinza okumpisa obi nga sode batumira abali Projan Media TV basiba ba commentinga ba likinga ba sharinga gwatana commentinga gwatana subscribinga soko subscribing esaawa zino bomalo subscribinga ohitinga notification bell eriawo oba akantu kalinga akadde bomalo ka hitinga ogenda kuba ofuna updates buterevu tunateekayo stories n'amata Juliet nkulaba ko oli nnyonnyo o subscribinga ate gosiba o commentinga o likinga o sharinga Kaketo Sharif nkulaba ko oli na Lubega Joyce nkulaba ko oli Natukunda Charlotte nkulaba Robina nkulaba na Kakande ono wechikyusa nkulaba ko oli nnyo Maka nkutumiddeko nnyo Rina ali awe Makerere Kikoni webale nnyo okwekumira Projan Media TV okola omulimu gw'amaanyi nnyo waliwo Kemigisa Mande ko oli nnyo Kakinina Farida Nakandi Nico Angel Awosola Bera Man Sector nkutumiddeko nnyo bale nnyo okwekumira Projan Media TV. Olunaku lwaleero amawulire genkuletedde Eddy Kenzo tasobodde kubanga atiikirira Uganda nga bw'atero tukiikirira kubanga mu Uganda tumanyi Eddy Kenzo yekka yasiba tukiikirira. Bw'oba gw'olinayo omulala obumanyi nti atiikirira Uganda ku lukalu lwa Africa n'olwa Bulaaya oba mu America oba mu nsi yonna awantu yonna bw'aba bagenda okwawadinga oba ogenda okurankinga Uganda yonna nga temuli kifaananyi kya Eddy Kenzo vaayo naawe commentinga ombulire muyimbi ki gw'omanyi atiikirira Uganda ng'oggyeko Eddy Kenzo. Olunaku lwaleero YouTube yasobodde okubanga gw'atamanyi YouTube gw'omukutu gwatandikibwa b'America. Ngera omukutu gwatandikibwa gwa kusharingirako video initially gwali kusharingirako video ngera abayimbi abasinga bagukozesa okusobola okubanga batambuza music waabwe muno mu nsi yonna era nga abayimbi abasinga bakikozeseza nnyo okubanga batambuza music oba promoting music n'abantu abalala balina content omulala gwe basobola okubanga bagala muguza abantu abalala oba bagala otambuzaako information ku YouTube abantu basomesezaako nnyo. So olunaku olwaleero YouTube yasobola okubanga rankinga abayimbi 10 abakyasinze ba subscribers gwatana subscribinga ku Projan Media ngoli Projan Media family sawa zino tugenda tugoba 30k osobola nabo tuyamba tusobola okubanga turankingibwa mu bano hittinga subscription button eriawo omalo hittinga notification bell ogenda kuba buterevu oyongedde etafaali ku Projan Media. Mbadde nkyali ku Eddy Kenzo barilizinze list ngera kweno list kigenda kwewunyisa bana abayimbi bengenda okusomera abaliko nene Eddy Kenzo tali wala soon, very soon team Eddy Kenzo mugenda kuba naye mujoininga buterevu muberenga namwe murankingibwa by YouTube okubanga namwe omu ku bantu oba abasinga ba subscribers mu nsi yonna oba mu Africa. Ngera ku list eno abakulembedde ye yali oba muyite muko oba yali Bawazari kubaita Diamond Platinum ono muyimbi asibuka Tanzania ayina ba subscribers milioni 3 bwedu be ba subscribers bayina ngera yasinga mu Africa ba subscribers ne kuddako Davido no mu Nigeria asibuka Nigeria era naye muyimbi nera ayina ba subscribers milioni 2. Nozo kiraba eno channel oba YouTube baguno omukutu abayimbi basinga okuberanga bagukozesa nnyo okutambuzako music waabwe n'okubanga music abantu bamutegera okutambuzako ensonga zaabwe zebabakola ki zebabaagala n'abantu abalaba blogger nabo bajoiningirawo ne initially gwali bakutambuzako video okusinga. Ku namba 3 tuinako yaliko mu wakabi oba mwaliko mu ebiseera aba bajjukira music oyo Lingala bamuyita Feli Ipupa
naye ayina milioni emu mu emitwalo 4 eja subscribers. Oyo Fally Ipupa okuva ne DRC Congo oba oyinza ogamba Zaire. Omuyimbi yakatandika olwo taludde nnyo mu industry naye nga naye kwali ku list akwata kyakuna bamuyita Harmonize. Ono tumumanyi abadde mu Wasafi ne Diamond Platinum ne mabega kawo yavaayo natandika ekibiina kye. Ayina 1.4 milioni emu emitwalo 4 eyaba subscribers abali ku channel ye eya YouTube. Tuyina official P Square. Eno P Square yali channel yaba babiri nga tebana bakwawukana naye saawa zino bayawukana yadde mabega kawo bali reconcilinga naye tebazzaawo P Square. Naye eno channel yabe ngawe bali bayimba babiri ba P Square bayina 1.3 milioni emitwalo 3 eyaba subscribers wano ku YouTube era nga nabo ba Nigeria. Ku listing kusokeddeko mu Tanzania ne kuddako mu Nigeria, mu Congo, mu Tanzania kuliko mu Nigeria oyo P Square. Official Flavor, ono Mr Flavor fena tumumanyi yatukubya kayimba nga Ashau kekasingo mutunda nnyo era naye na 1.3 million subscribers. 1.3 million basibaganye ne official P Square ne P Square. Kuliko Rayvan ne mu Tanzania naye ayina 1.3 naye ali awo mu kyomusanvu. Mu kyomunaana tuyinako Techno Miles fena tumu Alhaji himself naye ayina aba subscribers 1.2 oba 1,200,000 million subscribers beba bali ku channel ye eya YouTube ngero naye mu Nigeria. Abatanzania n'aba Nigeria badominate nze no list kiba kitegeeza nti content waba abantu bamwagala nnyo oba bayimbi baamanyi. Yemi Alade naye kwali nnyo ku list buterevu naye ayina 1.1 million subscribers nga naye mu Nigeria. Starboy Wizkadio naye kwali yakwata ekyekumi kweno list ayina akakadde kamu akawa subscribers. Gwali yayagaliza Projan Media subscribing solo kubanga naffe tugenda kweno list yeno omaaso awo nagamba tugoba 30k subscribers era nga saazo ntulako katono tulako subscribers nga 2 solo kubanga naffe tujoininga pozi Eddy Kenzo waffe our loved one Eddy Kenzo oyo naffe gutadigwe sivideke sirano mu Uganda ayina ba subscribers 800 mu kasanvu ba subscribers 800 mu kasanvu ngera yomu mu Uganda in fact mu Uganda ndoza yasinga ba subscribers ku YouTube ngera tebali ndoza mulala amuvuganya yenna pozi munsi yonna okujukiza akasinga ba subscribers bamita T series musajja ono akola muyindi ayina ba subscribers milioni 127 127 million subscribers oyo musajja ne kudako PewDiePie ne ayina milioni mu emitwalo 3 milioni 10 milioni 10 mu emitwalo 3 aba subscribers. So na osoro yamba project solo kubanga tukamu nsonga eyo ndoza Eddy Kenzo kyasinga omutunda ku YouTube fena tukijukira eyo video eyo YouTube ya solo kubanga muyambo mutusa mu America ne ba Ghetto Kids oluyimba lwa City Alosi era lwatambulya nnyo ku YouTube okusolo kubanga abantu abasinga balumanya. Mwebale nnyo kwekumya Projan Media TV mukola omulimu gw'amaanyi nnyo team Oman, team Dubai, team Saudi Arabia, team Kuwait, team Muscat, team Canada mwebale nnyo. Kampala Uganda mwebale nnyo kwekumya Projan Media TV mukola omulimu gw'amaanyi nnyo mwebale subscribinga, likinga, commentinga.